naye Omukunja olina omutima. Era babayeeyo omukazi weesooke Mukunja alinda ye basajja abagumiikiriza. Mukunja oli mugumiikiriza. Export TV to the world. Ababadde banyeera abagamba Omukunja bamukwatidde mu bwenzi, abamu ne mugamba Sam wakoze ensobi okwata banno vidiyo ate n'otabataasa. Nina kuba nkunyonnyola emboozi naye Mukunja olina omutima. Era babayeeyo omukazi weesooke Mukunja alinda ye basajja abagumiikiriza. Mukunja oli mugumiikiriza. Kati luli mwampulira nga ngezaako okwogera nti Sheebah lwana Sheebah yo nga mmanyi byabwe libaddalu kontenti waabwe. Mukama yannyambye nembeerako n'abantu bano. Abantu bano nembalaba. Abantu bano nendabira ddala banaye si kontenti ya ddala. Era nze nyimirira wano nga ngamba Mukunja waba si mwetege kugenda na Sheebah mu maaso amukwata amuzze mu bakadde be. Amukwata amuzzeeyo mu bakadde be. Bane ku kye nalabyeko wano nedda emboozi eya Sheebah ne Mukunja azigyendu bawe kubanga nze nenkera kukezi kumakya nga nina omukazi alinga Sheebah ne woba ofaanana otya. Newenkera kumakya nga nina mukwano gwange alinga Sheebah ne woba ofaanana otya. Nenkera kumakya nga nina sisita wange alinga Sheebah ne woba ofaanana otya. Tewali kigenda mu maaso naawe nebukera kumakya. Newenkera kumakya nga ndi musawo nina omulwadde alinga Sheebah sisobola nze ngaaze. Naye nalabye ku basajja abalina emitima. Kati obuzibu bwavuddewa abagenda bagamba Mukunja bamukutte n'omukazi. Musajja tutanabeerako na mukazi wabula management ya Ali eyaleeta Mukunja wano balina omukyala Kathe yakuliramu yabeerawo okulabirira abayimbi abo babazze. Abasinga wano mumumanyi mukazi wattu aba teyeetega bayimbi naye yaddirira Ali yakola ku bayimbi keya munaalyaki bwe mutyo. Kati babadde balina akasente ndowooza ke beetaaga. Omukyalo oyo ng'alina okuleeta wano akasente aleetere ne Sheebah engoye zibabadde bamuwadde era n'azireeta. Yatusanzeewo wano ne basayimo tufumbye ku bbuzi zaffe twabaddeko ku live. Omukyala n'ayitawo buyisi n'atuula ku buliri. We yatudde ku buliri yatudde mu kifo Mukunja waasula. Kaakati we yatudde awo ng'atuddewo tumalirize live wano tumalirize eki live gye twabaddeko ne basayimo. Munnange omukyala n'ajja ne tumaliriza n'ayogera n'ani ne Mukunja n'aleeta ndowooza ka balansi. Kakati n'agamba Mukunja nkubira akalango kange ndi mukyala alabirira abayimbi wano nsobola okwaniriza abantu nga muzze kata ne mbafunira woteeri biki nkubira akalango nkateekeko ku peegi yange.
Omukunja asembera tukakole. Munange Mukunja n'akola akalango. Bwe yakoze akalango n'agenda amaliriza ng'agamba era n'omukyalo ono yabadde nga bodegaadi wa Sheebah. Ho! 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 Mama. Hawe nakomye okutegeera. Tolaba nti nja sama byampeddeko. Byampeddeko. Mukwasama kwange kuno byampeddeko. Byampeereddeko ddala. Nanzijayo essimu. Manyi waliwo abadde bagamba mu content. Sheebah yalumbye Mukunja awo n'omuwala. N'abagatabangako bodegaadi wange. Ate akamanyiro kabeeko we kakoma. Lwaki akusemberera? Sheebah atabukidde Mukunja. Naye Mukunja ngamba nti ebbanga lyonna lyabaddewo Sheebah abadde tamukubangako ng'aboggola n'akola ki abadde tamukubangako. Nja kunyumya nga wempaata akatooke kano anti mukimanyi munnange wali eri mu ddwaliro buli kimu kibadde kijjanga buzi. Akuba essimu eno njagala ogyesonyiwe onsumbuwa. Mbadde mbagamba nti wali eri mu gundi mu ddwaliro buli kimu badde bandeetera naye kati wano nina okwetetenkanya kole ki ndabe nga nsuulawo omunwe sobole okulya ku ttooke. Kaakati munnange Sheebah bw'atyo we yakoze ng'atabukira Mukunja ng'akuba Mukunja. Mu byaddala abali eyo Sheebah omutwe mufu, Sheebah omutwe mulalu. Kyenjagala mumanye Sheebah omutwe gwo gukola ki? Omanyi okuwaata ddala. Tomanyi kuwaata nganze wandize nompaatirako wano nenkola olugambo. Ngenda kukwaatirako naye sowaatira mu kamera yange. Akamera kanjijjewo. Nze nkola olugambo. Mbadde ku live wano eno nga nnyumyamu. Ogira ompaatirako awo nze nkola olugambo. Ani yakubye hani? Sheebah yakubye Mukunja. David yali n'okapostinga. Anti mbanyumiza abamu bagamba Saamu wakoze kyaki. Nga bw'ozze ennyamba ompaatireko awo ebinyeebwa weebiri awo. Gatokose just tusiiwe mu binyeebwa nfune ku kyokulya. Sobola omira eddagala ly'abayaaye naye enjala ennuma ate nzuukusebe. Ntaddewo bwembi. Abo nabo kabaleekaanira awo oba tebamala kutwala kasasiro. Bakwadde amazzi. Nga balina amazzi. Amazzi gaago weegali. Ag'okunywa. Nga balinamu amazzi g'okunywa mu gundiira. Long time, no see before you said it. Yeah, I remember long time ago. What happened? You now are you sick?
Food poison. Food poison. Yeah. That's why because you're big. Yeah, I'm big. Now you see I'm losing my weight. I am losing my hair. Yeah, that's why because hair long. Yeah, everything. I'm losing my insigo. Buli kimu. Get well soon, sir. Yeah. Get well soon. I'm big on okay. How will it all zungu we lutabuse wano? Yeah. Kakati mwembadde mbagamba. Kakati Sheebah mulwadde. Sheebah mulwadde omutwe mulalu. Naye era ng'omuntu yenna zigira ne zigenda nadda. Era omuntu ali awo ng'omanyi abantu abatereza ebyekika tusobola okuyamba Sheebah. Naye agenda kutta Mukunja, awatali awo Mukunja agenda kukola ki? Mukunja agenda kufiirwa Sheebah oba amuzzeeyo wakati agenda musobola. Sheebah yalumbye Mukunja yamukubye. Ono naye yabadde kasite naawe ali management yabadde abaleetedde balansi waabwe nga balinnya ku maki. Kati Sheebah obimubuulira ebyo kati n'agenda agamba oli nti nkubira akalango. Sheebah n'abalumba ne ku mazzi yatabuka. Kati nze nali manyi bintu byabwe naye Mukunja yanyinyonnyodde. Kaakati Sheebah nga mugamba agenda mu kiyigo kino kankibalage okukakasa nze we nakakasizza nti omuntu ne waaba mulalu aba ne feelingi era Sheebah temumunenya ayina feelingi. Ekiyigo kyaffe kino kyakufukamu kate muli we tunaabira kyetunaabiramu kiri eri mu kisenge. Munnaye nga ngamba Sheebah gwe kozesa ekiyigo kino sigenda kukkiriza muntu ajjamu olw'okuba oli mukazi. Sheebah yalowoozezza mugambye n'okunaabanaabira eno. Sheebah ng'akwata byakunaabisa ng'ajja tetumanyi. Sheebah ng'atuula wano oba yafukamidde ng'atandika kunaabisa kataapu omubiri gwonna. Kati amala okwekuuta sabbuuni amubeera mu mutwe buli wamu. Sheebah yeeteekako pulesa y'akataapu kano we yeeyira amazzi ava ku mabeere akola kyakkirira. Ndowooza akataapu kano kalina we kaakoonye. Sheebah n'anyumirwa akataapu kano. Kati oba kaakoonye ku bbeere olwa pulesa yaako nga wookalaba tetumanyi. Sheebah yeekutte ekiyigo ekyo nga naakusangamu. Sheebah yawubidde ekiyigo ekyo. Kigambibwa Sheebah okunaaba kizibu. Engeri we yalwa ennyo ku street era okunaaba kumukaluubiriza. Naye Sheebah nkukakasa olunaku yatandise onaaba emirundi 3 nga muba munoonya Sheebah ali eri. Ne tumubuuza Sheebah ate ekyonaaba mbwe bbugumu. Tugaa tuteekeko essinti nedda mugireke. Katono nnyo Sheebah ng'agenzeewa ng'anaabira eri nga tumugamba nedda Sheebah ogenda n'osumulula amazzi ne gayiika. Bali mu kulongoosa. Bakyayala buliri. Ogenda n'okola ki? N'ofuna amazzi n'onaaba shawa biki. Sheebah yagigaanye. Sheebah gumu ebiri ali eri ogenda omuwulira ali eri. Kati ng'omuntu era yabadde alina kyakoze kikyasensinze nga ne woba mugenyi okujja nga Sheebah atudde mu ddiiro wano n'ogenda eyo akubuuza okimayo ki. Ekikulaga nti alinayo omuntu gw'awubira. Sheebah yategedde akataapu oba kaakoonyeewa oba kalina we kaamukoonye. Simanyi nakumanya sirina nekyenyinza kunyumiza. Sheebah yatandise omera obusungu kuba Mukunja agamba tamukubangako n'olunaku n'olumu. Era nga Mukunja yeebuuza Sheebah yatandise ddi obuteeguya. Kuba yatuuse n'okuŋŋamba kano akantu osobola okampa nkatwale. Ne mugamba naye akantu ako baakazimbira mu kisenge tekavaamu. Naŋŋamba e Uganda tekaliiyo. Ne mugamba okakasa nti ye. Sheebah awo we waavudde olutalo nga takyeguya musajja. Sheebah n'amera amalala.
Sheebah nga ayagala okunaaba buli kiseera era kyamulumye nnyo n'agamba n'atuuka essaawa n'agamba ze ngenda kutuuka nkomewo eno mbeere eno ebyo biggwe fokasinge ku baana bange nfokasinge nakukina ku taata wange na ku jjajja wange. Sikyayagala basajja, sikyayagala kumanya bikwatagana ku basajja. Katono nnyo n'akwata ebinaabisa n'agenda anaaba. Katono nnyo n'agenda anaaba. Bayombyemu katono nnyo ne Mukunja n'agenda anaaba. Nga ne Mukunja yennyini agamba Sheebah kibadde kizibu okunaaba. Kati gwe byombi kunyumiza. Sheebah ye muntu gw'osangaawo ng'anyumya n'abantu naye nga tobalaba. Ng'abeebaza mwebale kutubeerera mwebale kujja ne baseka ng'alinga alina gwakwata mu ngalo alina gwakola ki. Sheebah alinamu ddala eddalu lyennyini ery'obuntu naye agira n'avaako n'agira n'addako era n'omusanga ng'anyumya ebintu eby'amagezi. Naye kati Mukunja yagambye ekibakuumye ne Sheebah kiri kimu. Namubuuza lwaki omuteeka mu fiiringi ezimulowoozesa nti omwagala ng'ate tomwagala nga newe mutuuka okwebaka tomukwatako. N'agamba omuntu oyo talina kyeyeeguya mu nsi kyoba omanya Sam. Omuntu oyo namulwadde naye tamanyi buzibu bwa bulwadde bw'alina. Okumugamba nti mira eddagala lyo ye alaba bulabi obulwadde bw'alina nga bulinga musujja bugenda keera ku makya buwone kati ne waatamira. Kati bino Mukunja byamuteekako ebino yakizuula kye yeetaaga. Sheebah ayagala laavu takyalina ku nsi kyayagala. Ayagala omusajja nga waali amwagala nga waayagalira Sheebah yeerippa ku muti n'alengejja ng'enkima. Buli kiseera ng'aba yeewuuba ku muti ng'omuti weeguli si gwa kwegayirira si gwa kunoonya. Kye yeetaaga ng'omukyala mu bulamu bw'alimu. Teyeetaaga ssente, teyeetaaga feemu, erinnya talimanyi makulu gaalyo. Yeetaaga omuntu alinza omwagala n'amubeererawo ng'era omuntu oyo n'omuti gwe kukola ki weeguli. Sheebah nga waayagalira awalampa n'anoga ku bibala n'alya nga teguliiko nti oba onaaguganye oba onaakola ki ng'awalampa omuti yeenogera ebibala bye awatali kumukoma ku mukono oba akwata ku muti omukono gumu n'alengejja ne yeewuuba ne yeetooloola ng'omuti ogwo weeguli. Sheebah kye yeetaaga mu nsi. Kati Mukunja we yakizuula nti Sheebah yeetaaga omuti ogw'okwewuubirako oba ogw'okusulako ng'enkima. Kaakati n'amanya nti ki ajja kumugambawo n'aba tonaabye sigenda kukola ki sigenda kukuwasa. Oba tomize eddagala eryo sigenda kukuwasa. We tuba tetugenze kuyimba sigenda kukuwasa. Kati ebyo ebintu ne bibeerangawo okutambulizaamu essuubi lya Sheebah. Sheebah ebyerinnya tabimanyi. Sheebah talina kyamanyi. Sheebah namulabye nga yeetaaga ekintu kimu. Alinawo omuti kwasobola okwewuubira kwasobola okuwalampa nga teryamukuba ku mukono. Si bino byakumulimbalimba nti ki. Era Sheebah akuba akola bukubirire ng'amanyi buli kya awalampe. Naye Mukunja yagamba ke buli keera ku makya Sheebah n'awalampa omuti guno n'atandika okunoganoga ebibala bino. Sheebah agenda kutuuka ekiseera nga takyakobwako takkirizibwa tasobola mmira ddagala tasobola kuyimba tasobola kunaaba kubanga amazima eddalu teriwonanga. Kati ono kye yakola okumukuumira awo yamuteeka mu kikola eky'omukwano. Mwenna temuddayo kunenya Mukunja nti lwaki ozanyira mu fiiringi z'ono wabula kye kintu Sheebah kyasinga okwagala mu bulamu mukwano. Ng'oyo omukyala golaba Sheebah talina kye yeetaaga teri kyamanyi. Okiwulira ebyo ebyennyonyi bye mugamba tebimukwatako yamanyi yadde alina ogirinya ate yandigidde ku booda. Ebyo tebimukwatako. Kino kye mbagamba mbadde n'abantu bano ge mazima ge nalabye. Ge mazima ge nalabye. Era we wabaayo eyo muzira kisa ng'osobola okutwesigisa omutiigo nga tusobola okwatagana wetumala wetutuuka eyo e Uganda
nga Mukunja kuba Mukunja tali lwedde saawa zino kola kikukiriza Sheebah kuwalampa yalowooza Mukunja nti kaneewaayo n'agamba kale walampa Sheebah tagenda kuddayo kukola ki kutereera mu bulamu bwajja kubanga ate ayongeramu ebbuba oba okitegeera mbu ekyayivi nedda Mukunja asobola okwambala ebiveera asobola okwambala ebiveera n'ataasa ekizibu kiri we kiba kizibu natolooza bonna abali mu nsi balamu ekyo temukyesibaako nnyo era mbadde saagala kukyatuza kuba abakyayivi bangi gye bali tuba tubayisizaamu amaaso ate tetukkirizibwa kuboola bantu abo kaakati muganda wange asobola okwambala ebiveera kilo 5 n'ayambala kilo 10 ng'eneereeta obuwunga n'ayambala oba akaveera akaleeta seminti byebiri n'asobola okukola ki okubeerawo n'awonya ekizibu ekyo tetujja kukiremerako wabula njagala mbabulire ng'omuntu omukulu otegeere abantu bali embeera gye bayitamu otegeere n'obulumi Mukunja bwakola ki bwayitamu kati yeyo embeera nze yafunye omukisa nesobola obeerako n'abantu abo wano era Katonda yannyambye bulijjo mbaagala nnyo nga nkwatibwako Mukunja ne ngamba bambi jjukira Mukunja mu bantu abo ababadde bakola ki bajjaawo ne bakola zi video ku social media bajjemba bano abaana boowunya bani babakozesa bukozesa bakyalisi babakozesa bukozesa naye Mukunja ye olwakwata ku Sheebah yamufuula ensonga kati bambi mbadde nga nafuna laavu eri Mukunja bambi nga ne Sheebah Katonda gwe yafuula ekyo ekyokulabirako eri abantu manjala nnyo ebintu ebizza mu bantu amaanyi n'oteemala maanyi n'ogamba nange nsobola mu kifaata ekyokudda mu muntu okumuwalana n'omusiba ku Museveni n'omusiba ku gavumenti mu kifo ogambe bugambi nti nange nsobola kati awo wembadde abantu abo era kyova olaba nabaaniriza mu mbeera embi nga nakavana mu ddwaliro nina okuwummula abasawo baŋŋambye nti wummula funa dayate y'emmere olye omire eddagala naye ne ŋŋamba nedda nja kusula mu ntebe musule mu buliri kuba kino tekiri temporary just naku bunaku ennaku zonna ŋŋenda bakuuma kinaabaawo kyetulya Katonda wa buyinza era ne tufuna kyetulya mu budde buli kyetwetaaga paka we basimbudde ne bagenda nange ne nkiwuliriramu emirembe nti bambi waliyo ssente zemponyeza abantu abo maneja waabwe abadde asasula $800 ogattako Saimo n'ogattako Mukunja ekisenge kibadde basulamu kya bisenge 2 abadde asasula $800 padde owulira kati ezo ssente we ziba zaataasiddwa maneja waabwe n'abasiima kuba bajja okuyimba wano nga tebazze kuyimbira nti ssente kino njagala mwenna mubeerewo nga mukimanyi wabula olwa performance yaabwe n'abantu okubaagala management n'etuula n'egamba nti bannaaye tugenda bawaayo akasiimu kino njagala mubeere nga mukimanyi mwenna abantu abo waliwo ababaagala ennyo baayagala balinnye ennyonyi bajje bayimbireko ebweru w'eggwanga maneja nakkiriza bali ne bateekamu ekitone ennyo maneja naye n'agamba wano waliwo n'ababaagala kansooke nsasuleko nange ku tiketi nkoleko byenkoze bajje bayimbe wabula performance we naagenda obulungi olwedde tetusobola kubasiibulirawo tujja kusiima kati ssente zino gye zaagenza okweveera eza woteeri ze yandisasudde n'atuula nga management n'agamba ngenda kukwatayo ssente bwe ziti nammwe muddeyo eka nga muli basanyufu kyonna kyanaasobola tetumukaka alinza n'otugamba ngenda kukwata bwe ziti n'atazibawa ffe twalinnye ennyonyi twa performance era wano wenjagala okukoowoola abantu mwenna abantu bano mu yonna gye muwangalira tubawe chance naddala mu abategesi b'ebivvulu wawawa abantu bano eno balina laavu y'abantu nalabye abantu nga bayayaana okujja okulaba Sheebah nga tebafudde ku nnyimba
wabula alina olugoye aluwe Sheebah. Ezo ensawo zonna ze mulabye zijjudde engoye nga bawa Sheebah bintu. Ataani oyo nkola lugambo nsala bigambo bantaataaganya. Spray button for chemicals. Oh. Maybe I forgot. Okay. Okitegeera bannange kyembadde nsaba nti abantu bano eno njagala tumanye embeera mwe bali tetubeegobaako naye tubawe chance. Gano mazima nagamaze nkubuulira mazima waliwo enjawulo by'amazima ne byoyagala okuwulira. Bw'oyagala kuwulira nti manager yakedde ku makya n'akubira Mukunja essimu n'amugamba jangu oyimbe, Mukunja n'aganzigira obukadde 5 ne babageininga nedda si we kyali. Baali baleeta Martha Mukisa ne batuula bafaani ba Sheebah ne bagamba manager ne ba Sheebah mubaleete bafaani. Manager n'agamba yi programu yange tebadde mbayimbi abo. Ko bali ne ticket tugenda kuzigula. Twagala kubalabako. Kati bafaani we batuukira okugula abantu babagulire ne ticket bajje babalabeko. Kitegeeza gwe promoter ali eyo ng'onoonya abayimbi ab'okutegeka okuleeta ku bivvulu byo osubwa kapeeno. Nga we bajaagadde Kata, we bajagale Canada, we bajagale Dubai, we bajagala mu mawanga gonna. Nsaba mubafuule bize basobole okukola. Mukunja asobola yavudde wano nga munyiivu nti okumukuba kubadde tekubangawo ne kati nakyo yayize agenda ayiga. Yaŋŋambye Sheebah naye ngenda njiga muyige. Okitegeera kati kyembadde nsaba nga nze nyimiridde wano eno abantu bano tubawe chance mu bulamu. Kyembadde mbasaba naye nga byebyo Mukunja teyagezezzaako kuleeta mukazi mwebakirako maaso ga Sheebah wabula ye Sheebah waali tayagala muntu aliraana Mukunja kubanga naye akola mu bulamu essuubi lye amanyi one day alibaako omuti gw'omuntu gwawalampa eiza n'anoga obubalanga buto obanga n'abirinda nga bikuze n'abinoga byonna n'alya n'anyumirwa n'abeera ne ku muti ogwo ng'alengejja nga olaba enkima we zibeerako nga zeewuuba bwe ziti. Kati Sheebah naye kyekirooto kye nga gwe w'oyagala okuzimba nga w'oyagala oweerera abaana. Okyeda Sheebah naye yakeera okwewuubira ku miti giri eri egitalina mugaso. Ayagala naye awalampa omuti naawe omuntu omulamu gwe weegomba okuwalampa. Kati byebirooto by'abantu. Okitegedde byebirooto by'abantu. Kati Sheebah ye talina mu nsi kye yeeguya nga w'omulaba. Akola byakola naye ng'ayagala abeereyo n'omuti gumu gwawalampa. Yeewuubira okwo. Okitegedde yeewuubira okwo. Yeegomba yeetungeko ku muti gumu nga olabawo n'akwata ekifi n'okitungako bw'oti ne kibeerako okwo n'okikalirira. Ye kyakolerera. Kati oli naye we yakizuula nti ye wikinensi ye n'adda mu kumukokoonya omuti. Ebibala bibaako ne bireebeeta Sheebah abiraba. Tamukkiriza kuwalampa. Kakuba kati wali mukkiririza awalampe. Awo aba takyasobola kumufuga. Sheebah ebibala ajja kuba abinoze. Okitegedde. Kati nze kye nayize mu bantu bano we nabalabidde. Okay? Kansubire muntegedde bulungi ku nsonga ya Sheebah. Mbanyonyodde bulungi nze ababinyonyola nze yakutte vidiyo eyo n'ebigambo ne binzigwako. Sigundi byaddala Mukunja yakubiddwa era agenza okugenda nga amatama gonna enjala. Olwala lwa Sheebah olulaba luluno lwamenyese. Ono content kuba badde balongoosa n'endulaba olulaba luluno lwamenyese. Ono si content. Okitegedde kwabadde kusabula muntu
kukuba muntu ng'ekimukubya kiri kimu va ku muti. Ekimukubya kyabadde va ku muti. Teri aliraana muti, tulinze muti, towalampa muti. Oli omuwala kyekyadde kimukubya, toliraana muti. Mpaka olwala ne lukolaki ne lwatika. Kale mubeere bulungi mikwano. Export TV to the world.